Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi asiimye n'alabikako eri Obuganda mu mpaka z'akamalirizo k'ekikopo ky'amasaza. Era omupiira ogwo gubadde wakati wa essaza lya Buweekula kw'ossa n'essaza lya Ssingo. Omupiira gugenze okuggwa nga Buweekula egulidinze ne ggoolo emu era bw'etyo n'ekwasibwa ekikopo kyayo ekisoose mu byafaayo by'amasaza g'omupiira. The last time Buweekula lwe yasamba finals z'amasaza, njagala kana akantu mukakwotinga empola mpola ate mukatunuulire ate mukagoberere mpaka gye kanaggwa. Kwata peni n'olupapula. Omulundi Buweekula gwe yasembayo okusamba finals gwali omwaka gwa 2021. Okawuliriza ogwo omwaka eggwanga Uganda we lyagenda mu kulonda. Era akalulu bassebo ne banyabo Buweekula teyatwala kikopo, yakubwa. Era n'akalulu ako omuntu abantu kwe baali bawagira tebaamulangirira, baamubba. Kati ndowooza njagala uli wetudda. Guno omwaka nina omukadde wange omugwe nayogere n'aŋŋamba Buweekula singa etwala ekikopo ekyo ne pulezidenti w'eggwanga Uganda agenda kyuka. Bannaye tetuli basamize n'ebintu byogera. Buweekula etutte ekikopo mu mwaka gwe gumu gwe tugenda olonderamu. Yasamba finals mu mwaka gwe twalonderamu ne bagikuba. Kuguno etutte ekikopo gwandaba. Kyendowooza kyolowooza oba nze yeebuza amagezi. Akitegedde genda wakati wansi mu comment section ogambe Buweekula jju. Embeera eri mu ssaza lye Buweekula essaawa zino gwatulaba. What I can confirm to you, ebyokunywa dipo zikalidde. Abantu babinuka masejjere. Abaana bakoze program y'okutambuza ekikopo kino. Bakoze program y'okutambuza ekikopo kino. Bagenda kitambuliza omwezi mulamba. Bateesezzaako ne bagenda kisoosaako ku Nakayima. Nakayima gwe muti gw'obujjajja ey'Emubende, era mu kugenda mbu bawerekeddwa jjajja Nakayima. Batabani ba Nakayima, bazzukulu ba Nakayima bakubi bazzukulu ba Walumbe omupiira olunaku olwale. Abaana we twogerera bayisizza eggaali mu Mitiyana nga Mitiyana asirise wekye. Abaana bagezezzaako nnoonya ku mubaka zaake. Twali twateesa nti tuyinza okubayo n'ekikonde wakati wa Zaake Francis Butebi ne Shuamani Segawa ow'Emubende. Zaake tannalabikako. Gwe ssebo bannya bandaba nziramu kugamba ebigambo bino. Buweekula ewangudde ekikopo kino, quote my words, ne pulezidenti w'eggwanga Uganda agenda kyuka nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe. Akitekedde gamba aleluya oba gamba amiina. Comment section akategedde wandiko gambe amiina. Buweekula ketutte ekikopo nga mu 2021 teyatwala kikopo, pulezidenti n'atakyuka. Mu guno omwaka etutte ekikopo kiba kitegeeza ne pulezidenti agenda kyuka. Akategedde gamba nti amiina. Tambuza. Mu highlights endala ezibadde mu kisaawe Nakivubo, this time round finals basaze no baziteeka Nakivubo. The other time zaali Nambole. Nambole is bigger than Nakivubo. Yes, in terms of capacity. N'abantu wetuuza bangi ku Nakivubo. Olwaleero empaka zibadde Nakivubo. Naye turn up amazima go ebadde low. Simanyi nsonga lwaki, era balaba balina theories ez'enjawulo nti ttiimu ezituuse ku final tezirina buwagizi bw'amaanyi. Ensonga lwaki tebadde bantu. Ku ziri final kwaliko Buddu, Bakabaka ne Bakabejja mu kuwagira ne Kyaggwe. Abantu baali bangi esobola okuba ensonga. Naye ewantu ewali Ssabasajja Kabaka
Ronald Mwenda Mutebi gwe ssebo banya bandaba ne weebanga ssaza ki nga Kabaka alabikako eri Obuganda abantu baba bangi. Ekintu kyenkozeko observation ekirala mu masaza gano mu final zino, abantu bazze ku kisaawe kya Hamu naye abantu batuse ku extent yeenyigiriza nga tebaagala kutuula mu butebe obuli mu kkala ya yero. Oba mu kino tisinze obutebe buli mu kkala ya yero abantu babubodde enna kivubo tebabutuddeemu. Simanyi oba mwakalabye era gwakategedde gamba mu comment section te simple ju gana amasaza abantu babodde obutebe obwa yero tebabutuddeemu era babadde nga bajja ne babutulamu atuuka essaawa nalaba nga alimu yekka yekka n'avaamu ne bambuka waggulu ne basalawo kubanga beenyigiriza. So turn up tebadde y'amaanyi, osobola okiteeka ku nsonga nti amatimu agasambye tegalina buwagizi bw'amaanyi nakyo kisoboka, ate nakyo tekisoboka lwa nsonga Ssaabasajja Kabaka waabanga asiimye n'alabikako eri Obuganda. We expect buli Muganda okuva ebule n'ebweya okujja okubaawo. Abantu indeed leero babadde batono this time round ge mazima. We are still trying to okumanya ensonga lwaki, oba abantu baavu, oba embeera, oba akakuba abamu keeka abastopinze, naye nga Ssaabasajja Kabaka alabiseeko ate ng'alabika bulungi olutuse ku kisaawe. Enduulu nevuga abaana abantu baagala omusajja ono. Ndaba Ssaabasajja Kabaka ng'atambula ku red carpet ne ngamba Mukama Katonda olaba otya mu butuufu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi atambula ku red carpet azze nakivubo naye nga n'omwana w'embogo omubanda wa Kabaka ali ku side atambula ne Ssaabasajja nga bavimba. I strongly believe lunaku buli Munnayuganda lwayagala okulabako nga Ssaabasajja Kabaka atambula ku red carpet azze ku final z'amasaza ga Buganda nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo amutambulirako ku side. Omanye ekigendo kiribeerawo, omanye ekiribeerawo gwandaba akitegedde. Teeka ezzike ku simu yange 0701 316 476. Teeka ezzike ku simu yange oba okitegedde. Omanyi olunaku we luliba nga lukedde ku makya nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okujja okuggulawo oba okuggalawo empaka z'amasaza naye ng'atambula ku red carpet nga wabadde atambula majestically nga ku side wali n'embogo n'omwana w'embogo Mitembo Kyagulanyi amuli ku side. Omanye ekiribeerawo kulibeera kwejaga. Tambuza VDN ekiri ebuweekula Mukama Katonda yasinga omumanya, wabula ekisinze okuba ekyenjawulo mu zino empaka tetunaba registeringayo any accident. Ekimu ku biraga nti this time round oba abawagizi b'omupiira babadde so careful with their lives. Tetunafunayo any registered accident era tusaba tulemefunayo. Ababuweekula abasinga bakyali mu travelinga. Kajjaamu kabadde kakutte Mityana Road, kajjaamu kakutte Busegaawo nga toyina woyisa kigere. So tukyebaliza Mukama nti tetunafuna any registered accident despite essanyu abantu babuweekula lye balina nti bawangudde ekikopo kyabwe ekisooka ekyamasaza. Kino kitegeeza ki? Nti buweekula efunye omukisa ogukyazaako Ssaabasajja Kabaka ebuweekula kubanga yegenda okuggulawo empaka z'amasaza ez'omwaka ogujja. Ate okuggulawo amasaza Ssaabasajja Kabaka alabikako mu kuggulawo ne mu kuggalawo. Ekitegeeza nti abantu bebuweekula mweteeketeeke mugenda kuwaaniriza empologoma ya Buganda. Kano kakulu kawulirize. Buweekula ewangudde ekikopo ky'amasaza kiba kitegeeza yegenda okuggulawo empaka z'omwaka ogujja. Ate empaka z'omwaka ogujja okuziggulawo Ssaabasajja Kabaka yaggulawo empaka z'amasaza ate n'aziggalawo. Kiba kitegeeza bannabuweekula
mugenda kukyaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi omwaka ogujja. Kati gwandaba kubamu akafaananyi wallahi billahi tallahi nga Ssaabasajja Kabaka zeebuweekula nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo omwana w'embogo nga ye pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'awerekeddeko Ssaabasajja Kabaka nga batambula ku red carpet nga bazze okugulayo empaka z'amasaza. Akategedde teeka ekizike ku ssimu yange, ennamba eri 0701 316 476 Bambita Simple.